Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Ndi nawe oli nange nyongera okwaniriza n'enkobazi okubanga mutegaseko ebibuuzo byali bingi n'okusiima kwali kungi. Ku Lwokusatu oluwedde musawo Florence Nalunkuma yali atusomesa ku mannyo n'atusomesa ku bituli. Ne tugamba nti olunaku olwali tujja kudda n'obulwadde obulala, obulwadde bw'okuwunya akamwa, obulwadde bw'amannyo agaguba, amannyo agasiirira, amannyo agaliko ebizigira. Waliwo omuntu ng'alina ebimeremere naye nga byakwatirako nga yeetaaga kukwata musumaali ng'akasinya tekakyasobola mutukuza mannyo. Leero tugenda kutunuulira ensonga eyo. Okwoza kw'amannyo, biki ebivaako amannyo okuwunya? Yo okuwunya kw'akamwa si amannyo naye akamwa. Okuwunya kw'akamwa kuwona oba kukuba nga kukulumbye omanya kukulumbye. Tukyalina bannaffe aba Comfort Dental Clinic ojja kubasanga Wandegeya. Essimu yaabwe ya 0704 06 44 79 0704 06 44 79. Eyo yeri ku WhatsApp. Ate ya MTN eri 0787 55 18 66 0787 55 18 66. Eyo essimu y'aba Comfort Dental Clinic gy'ojjokubako. Musawo Florence Nalunkuma naye agenda kubanga atulamusaako tulaba tugenda otandikira olunaku olwaliro. Nkwaniriza nate omulundi ogwokubiri ku Lugonvu Show. Nange nkulamusiza ssebo. Ennyo. Namusiza ne ku balabi baffe aba Lugonvu Show, beebale kulaba, beebale kuwagira, era bongere okubeerawo bayige bingi. Bibuuzo ki bye wasinza okufuna n'abantu okwebuuza ku nsonga y'amannya ag'ebituli? Amannya ag'ebituli abantu abasinze abamu baadde babuuza nti nze erinnyo ntegeera ntya nti linnuma, olumu tetutegeera, olumu tulaba ebintu bya bbulaka mu kamwa nga tetumanyi nti bituli. Ne mbagamba balina okujja ne tubakebera. Twaffe tulina obuuma obukebera amannya ago. Abamu baadde tebakimanyi nti erinnyo libeeramu nga lirina ekituli nga terikuluma. Baadde tebakimanyi. Bo baadde bamanyi lirina kusooka kuluma naye nga si kituufu ekyo. Olina kujja yadde terikuluma ne tukola routine check-up. Buli luvannyuma lwa myezi 6 tujjangu tukebere ku mannyoko. Kwa bwereero kebera, tekutwala na budde. Murekomendinga ddagala ki ery'amannyo lyensobola okukozesa okubanga waliwo abagaa nti amannyo gaffe oba obumwa bwaffe buboola ebika by'eddagala okusinziira ku gundi ezibeera? Eddagala twagala eririmu fluoride. Kemiko gye bayita fluoride yekuuma amannya ago, yeegumya amannya ago obuwuka ne bugaataakinga nnyo. Fluoride mu Colgate mwali. Colgate Habo alimu fluoride mulungi. Yandiyambye amannyo gaffe ago. Bw'oba osenya mu lwisemuko mu kamwa nga tonaba munyumunguzaamu. Fluoride oli ayamba amannya ago gakuuma. Olwaleero tutunuulire okuwunya kw'obumwa. Okuwunya kw'obumwa, okuguba kw'amannyo. Biki ebiviirako akamwa okuwunya? Olinga bw'ayogera ogira noku. Obadde ogamba otya? Nkale nkitegedde bbayi. Ebintu bingi ebireeta naye ekisingira ddala 80% kiva mu kamwa kubeera nga akamwa kakyafu. Nga nsenya buli lunaku? Yes. Nga bwegambye mubeeramu ebituli mu mannyo oli nga tamanyi nti mulimu ekituli tekinnamuluma. Buli lwali emmere ekola ki? Egenda mu kituli omwo etuula omwo. Kati bw'asenya akasenya tekasobola kuyingira mu kituli muli kujja mu mmere. Esigalamu. Eyo yesookera ddala. Eyokubiri in between amannyo. Abantu bamu basenya busenya mangu nayanguwa n'adduka papa. Amannyo wano wegeegattira
yes akasenya olumu tekagendayo kujjayo mmere eyo tulina akantu ke tuyita dental floss dental floss oyo gwokozesa cleaninga in between obuti tetubu advisinga omuntu bw'amala okulya ennyama abantu abasinga bw'amala okulya ennyama akwata kati n'asokoola akati ako si kalungi akati ako kafumita ekibuno kiri olumala kateekawo gap awo wansi w'ekibuno ne kateekawo space tugiyita pocket kateekawo engeri ya pocket awo akatuli ako kati ate buli lwolya emmere neekola ki neekwatira awo ekibuno ne kyongera kulwala ne kizimba tugamba kozesa dental floss kabanga kawuzi ko kalungi tekakosa kibuno kajjamu bulungi ennyama eyo yonna byebisigadde wakati awo gye tugamba abantu ate dental floss tebamuseera wa sentence kobuseku tubulina ewandege yawo so abantu bajje tubawe dental floss bakilininge tulinawo ne interdental brushes brush bya butono obukilininga wakati w'amannyo then olulimi abantu abamu basenya ne batakola ki ne batoza olulimi ne balwerabira olulimi lwoze lukutire ddala okuva eno gye lukola ki gye lusembera olulimi lukuute waliyo n'obuntu ebayita tanga scrappers obulina okukilininga olulimi naye abantu abamu tebabulina bwebata obulina ati lisikozesa akasenya kola ki cleaning olulimi olwo bulungi osenya ddi at least twadvisinga emirundi 2 olunaku naddala nga tonnaba kwebaka kubanga buli weebaka ekiro akamwa kano tekabeera active kabeera kali passive kasirise kewumbyeko walidde emmere ekyeggulo buli kimu kiri omwo obuuka buli ne bwetaayo emmere eno ekwata n'eguma egenda eyabadde soft amalusu gali bwe gajjeegattamu eguma kasita eguma neekwata ogenda okuyisaako akasenya eba ekaluba tekyavaako so kisooka n'ekifuka kya white nekimala nekikyusa kala nekifuka kya yellow yes finally yes ne kumannyo ekimala between erinnyo ne gaamu ekibuno wekitandikira awo webitera okukwatira ne bikka wansi mu gaamu munda kyova olaba gums ebibuno ebyo bimala ne bizimba ne bibleedinga ne bifuuka bya red ebintu ebyo babikwatiddemu wali munda wano gwe waggulu olabako katono olabako ka black akatini kubanga biva mu yellow bifuuka black tubiyita calculus akasenyako ne bw'okuuta otya biba tebikyavaako okuggyako ng'ozze ewaffe mu clinic tulina machine tulina obuuma obubijjako naye gwe bw'obirinda ne bikwata akasenya kaba tekakyabijjako so ebintu ebyo bibi nnyo bireetera akamwa okuwunya akamwa kabeera kawunya nga ne bw'osenya otya tebivaako n'emmere eri ebituli byotajjanjabi byotasemintinze emmere eri omwo ekwatiddemu so okola ki byebyo so tugamba abantu mujje twetereeze ebituli bisemintinge amannyo goozeemu yes ekisooka abalala ekisooka ekibalemesa buli lwateekayo akasenya ekibuno kiba kimuluma bwe kimala okuzimba ne kireeta omusaayi bw'okiteekako akasenya kiba kikuluma obanga asenya mu bbwa kiba kikuluma so ekivaamu ng'oli agamba ye nfaaki kambireke nsenya wano eno nyumunguzayo bwe nyumunguza amannyo gannuma ekirala ekireeta ekyo erinnyo oba nga lirimu ekituli limuluma n'abeera ng'amira painkiller buli lwe limuluma n'amira painkiller naye tasobola ddiriisa erinnya eryo buli lwateekayo ekintu wamuluma bw'aba taliirayo jjukira okulya kuno nako kutuyamba okwoza akamwa buli lwolya muli akamwa kabeera active naye bw'obanga eno toliirayo oliira luba lumu kubanga eno waliyo erinnya eddwadde erikuluma lyotayagala kujjanjaba emmere ekwatirayo nnyo eno era gy'olaba abantu ng'eno erinnya olimuluma wabeera wakutte ebimere weewatti nga wakutte kubanga takozesaayo tewali active ate olwoteeka emmere mu kamwa tesobola agenda eno yokka neeno egendayo ate ng'eno tokozesaayo so bikwatirayo ne bibeerayo olw'okuba erinnyo waliyo erikuluma tosobola kusenyaayo tosobola kuliisaayo so tugamba abantu jangu mu ddwaliro tujjanjabe erinnya eryo erikuluma osobole okuba nga neeno okozesaayo waleme kukwatira wakwatira ekibuno ne kirwala akamwa ne kawunya n'obleedinga bw'oli ekikajjo ogenda okugyayo ekikuta kuliko omusaayi bw'osenya ogenda okuwandula musaayi bakuwa ekintu okulya nnyama biki tosobola gigaaya erinnya olikuluma emirembe ne gikuggwako ng'ate obujjanjabi bwa layisi tugamba abantu mujje mukole ki tubajjanjabe ng'obudde bukyali ekiviirako ekirala akamwa okuwunya ekimu kibeera mu lubuto mulimu abantu abalina ulcers nga zaakola amabwa mu lubuto so omukka ogwo guvaawa guva mu lubuto ne gujjawa ne gujja mu kamwa kiva eno ne kijja mu kamwa kati obeera n'okulaba medical doctor najjanjaba ulcers ezo ekigundi kiri ekivundu ne kirekeraawo then waliwo abalina sinuses ebiwanga
ebyo ekiwanga nga kyalwala nakyo nga tokijjanjabye nakyo kireeta ekizibu ekyo, kireeta bad breath n'oba nga tossa bulungi. Naye nga mejale kiva ku ki? Ku kamwa kennyini. Ojja ne tukwoza amannyo, okwoza kwa ssente ntono. Ojja ne tukwoza ebyo byonna ebintu ebikwatiddeko ne ekyokuwunya akamwa kiva mu kamwa kacaafu. Kamwa kacaafu. Nti bw'okwoza oba owonye. Bw'okwoza obeera owonye. Okwoza n'ebituli biri emmere mwekwatira n'obifiiringa. Ebituli ebyo bigendamu emmere n'ebeeramu. Gwe teekawo ffe tukebere tukubuulire nti kati weetaaga kwoza ne tukwoza. Amannyo geetaaga kusemintinga tugasemintinga. Gwe tuula wali ffe tukebere ku kimu tukikole. Tukutereeze. Kati nzize amannyo gange nyinamu amannyo gange aga galimu ebituli ebimeremere byakwatira. Mwangambye okunfiringa mitwalo ng'etaano gye mitwalo 15 okufiringa buli bwe gaba 3 bwe liba limu gye mitwalo gy'etaano. Okwoza kunaaka waliwo ke bayita okwoza whiteninga. Yes, kati ebyo byanjawulo. Ate era n'akola whitening tumu advise nga asooka ayoze. Omala okwoza oloke whitening kukyusa color, it's like bleaching. Ng'olina olususu lwa black oyagala ofuuke wa brown. No bleaching, so tutekako chemical. Whitening abantu abasinga bagikola abalina omukolo ayagala amannyo gabere ga white. Ogiddamu after 1 year. Bwe tumala ogikola tukuwaayo toothpaste ga maintaining nga ga white. Then after 1 year you have to repeat it. Kakati ate kuno okwoza. Okwoza ko twoza bwoza kujjako bikyafa amannyo gabanga gatukula. Bw'owulira nti bizzeeko babuga nti kanzire banjoseeko mu kamwa. Yes, buluvannyuma lwa myezi 6 tugamba komawo. Okwoza kuno si kwa bei nnyo. Okwoza si kwa bei. Tutandika ku mitwalo 5 na 8 that range. Okola ki? Okwoza amannyo sebo kamwa konna. Nimwe aba comfort dental nga bidu. Jobula ebiseera ebisinga tufuna obuzibu nti abantu batubba lwa butamanya. Okwoza akamwa mitwalo 8. Yes. Kyalayisi nnyo n'ovaawo nga kimu tukitereezezza ng'oli bulungi. Ebyo ebyakwata ebya bbulaaka byonna tubijjako. Oba oli eyo okozesa sigala oba okola ki totya jangu byonna tubijjako ogenda oteredde. N'osanga olinga buli paati y'amannyo waliwo ekidduka. Yes, tekiba kirungi. Kirwaza ebibuno naawe obeera tolina confidence. Tosobola kwogera mu bantu ng'amannyo gali bwe gato. Ate ekibi ky'ebyo kiri nti ekibuno ekyo bwe kirwala n'ekisooka ne kizimba ne kireeta omusaayi. Bw'otafaayo you ignore it nga kyeyongera. Ng'ekibuno kyongera kirwala nga kikka wansi. Amannyo gano emirandira gy'amannyo gituula mu ggumba nga bwe tulaba wano. Erinnyo lino lituula mu ggumba. Gino mirandira gy'amannyo lino ggumba. So ebikyafu bwe bikwatira wano ku kibuno bijja kiri ekibuno kikke bituuka wano ku ggumba. Kasita obukyafu buno obulwadde buno butuuka ku ggumba, eggumba nga lyeyawula liti. In fact mukiraba wano. Wano ekibuno kiramu bulungi, wano kitandise okulwala, wano kitandise okweyawula, ekibuno kimala ne kyeyawula ku linnyo ne kiteekawo wano erinnyo ne liba mu bbanga, kiteekawo akantu tuyita pocket wano, akatuli wano. Ekibuno kyeyawudde kati bikyafu bye biri wano byokka bye bikuttewo. Bw'otakifaako nga kyeyongera kyeyawulira ddala ng'obuuko bwo butuuka ku ggumba wano. Kasita eggumba lino litandika ebizibu bibeera bizze. Eggumba lino libeera affected, jjukira lirikutte erinnyo. Eggumba lirikutte roots z'amannyo gano. Kasita eggumba lirwala nga litandika okuta, ng'erinnyo litandika okunyeenya. Be bano abantu bolaba erinnyo teririmu kitui, terina kintu, erinnyo linyeenyeza ddala era bw'otafaayo nga linyeenya paka eribuukayo ne ligwa wali. Yes. Sibyangu. Ate whiteninga kukwameka? Whiteninga mitwalo 2, tulimu 2 kyo kyakabeeyimukko. Kubanga it is about cosmetics. Okay. Kunyiriza just. N'olaba ng'omuntu bw'agimuka otunnyo. Hatwa white. Mitwalo 2. Tuwe namba y'essimu. Enamba y'essimu eri 0704 06 44 79. 0704 06 44 79. Ya WhatsApp. MTN eri 0787 55 1866. 0787 55 1866. Yes, tuli wandege awo oluva ku bitaala n'otuuka ku Africa Pharmacy ng'otunudde ku kigende Kamwokya ojja kulaba ekipande kya Comfort Dental Clinic. Waliwo ne stage y'emmotoka ezigende Kamwokya zitikira awo ewandegeya. Awo wennyini ojja kuba olaba eddwaliro lyaffe lya Comfort.
webale nnyo webale dda sinza nange kweyongerayo ye musawo Florence Nalunkuuma ono obukugu bwe buli mu mannyo gendayo bakebera olunaku olw'enkya ku Lwokuna okebera amannyo kwa bwereere ate nga n'okujjanjaba kwabwe kwa layisi nnyo bwe bagamba nti okwoza amannyo 5 ku 800 lwaki obeera ng'olina agazigira ku mannyo ng'oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi muvubuka genda bakutereeza amannyo owona okufaamu ekisu oba oliawo abawala mugende babawakeniga otunnyo abasajja twagala nnyo otunnyo tw'abakazi nga tumasamasa fe abasajja yaddeko naye abawala mulina okwefaako njagala basibulira wano nsinza kweyongerayo nzikiriza okuba nti oba oliawo kirungi kyatugasseeko ate oba oliawo tujja kutandikirawo n'endwadde endala kubanga endwadde nnyingi endwadde zikwata olulimi muntu ng'alina olulimi buli lwalya lumusalirira olulimi lwayatikamu luvamu omusayi lweyasaayasa kiva ku ki byonna tujja bikundira ku Lwokusatu olujja munzikirize mbaagaliza ekiro tujja nabbayigiriza ensenyi ennungi omuntu asenya atya lwe tunaakomawo tujja bayigiriza byonna tujja byogera mu pulogulaamu ejja balindirire tujja nabbaleetera obusenya tubalage nti kalina kuba bwe kati buli kimu tujja kibaleetera bakirabe tubayigirize mwebali nnyo mwebalire ddala eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu, tonsubya Lugonvu, mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga kushonge kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu